Zino mesoma choka my name is one the KingSmith nga bulijjo no ku Celeb Jazz okuwanga batusaka mu agenja lwagakwatagana ku bayimbi bamwe enyenyenyenyenyenyenyo era nga munnange wano wenyini nyini wengenda okusinzira nakola tutandikira speed ya iri nyo tutandike nani tutandike na Bebe kulukaye tutandike ne Abitex Lawrence Abitex sicho Abitex munnange unakola wavudo ekipande ekiwandike kinene kinamutayika ekivuddeyo nga kino kiraga akasente ba promoter ke bafunye that is 1.2 billion atese choka era stilo ekiwandiko kyekimu kibadde kiraga nti amabaala nebife bisanyukibwa mbigenda kubanga biggulwa era nga kino kirinkinga ku Ministry of Health nogoberera COVID-19 SOPs oba ziyite social distancing, wearing a face mask, sanitizing your hands nifanagana konge bene munnange wetukwidde ku mukulu amanyidwa nga Abitex wali ku National Theatre tugeza ko mwebuuza ko ntumugamba kino kinakola tekikolenga ge promoter ogenda tegeka ebivulu bya Christmas togenda bitereka because ebivulu kimukiwandiko kino kibadde kigamba muno ebivulu bina kubaawo okuva ku saawa emwe yokumaca mpaka ku saawa emu eyakawungezi so nga tugamba abantu bagenda tabanasibanga mabaala abantu bagenda kuba tebakola newankubadde nga badde basubira okubanga bayinza okulangirira lockdown ey'omulundi ogwokubiri saawa ennyini wetugudde ku mukulu amanyidwa nga Abitex saabavulu omutegesi w'ebivulu aluddewo enyenyongo n'ategeka enkuuka ategeka empiira gy'amasaza ga Buganda nga gimalirizibwa wali enambole so ekyepukulu n'ekyepukulu nekyo ekinamu omukono Abitex no twogeddeko naye ne tumugamba by the way Abitex Serena Bata ali ate nagamba muno ebya Serena Bata mujja bubiri nako tukyali mu struggle yakola muno tufuna akasente kaffe ketwafiirwa mu COVID-19 ne mugamba akasente kano kavudde mu government kavudde wa Musale kavudde wa natuka akasente kano kavudde wa government ne keri abo kawokawoka abatwalayo fayiro oba fayiro yo nga teriyo kitegeeza nti nno ogenda kwa tofuna kasente kano so Abitex era ntumugamba muno ate bino ebyebivulu betuwulidde natugamba bannange abantu abo ba government balekera otusiwalirako tewalina muntu n'omu agenda ategeka kivulu oba performance ya muyimbi kuva saawa emu ey'okumaca mpaka saawa emu ey'olweggulo because ekyo kazokapoza bagala bataddewo bano ab'omu theatre naddala abakongo olaba Eboniz nga bwolaba theatre factory nga bwolaba ba comedian nga ba Alex Muhanji basobola okukola ebivulu ng'ebyo neffe abantu baffe bamanyira kujja mu bivulu saawa nnya ez'ekiro so if they are coming out to tell us muno bajje kati kuva ku maca mpaka ate abaana be bana balekera bani ate emirimu gye banagirekera bani tumugamba tugenda mu festive season abantu bagala kusanyuka bagala kuba ku disco babere nga bakola kingi ekintu kibatambule n'agamba mwana batwalize muli nabo batulekemu katusoke tubyalize bino ebyakasente kuba akasente kadde kamuuba so njagala mbere nga kutuusako ku mukulu amanyidwa nga Abitex nga mumulaba wayogera abere nga atubye ebintu binnya ebigenda mu maaso kasente kaba promoter that is 1.2 billion bana bagenda okukafuna era nabani abayinza okuba muno bali eligible okukafuna then atulina ku byokubanga bamabaala n'ebivulu biggulwawo then tukuma tugende maaso na mwana manyi nyo tova wano nyinyini on the MIC. My name is the one the King himself genda nasao subscribing anyina ebigambo byempulira bitambula mbu ebivulu biteereddwa naye ndowooza yawandiise ekiwandiiko ekyo amawulire yafunye makyamu ekituufu nduza baatadde birthday party oba okubatiza kw'abaana oba nkiyite ntya kubanga ekivulu kyemumanyi obulungi ekivulu bye bagamba abantu 2 million 2 ekituteesa obulango ku TV ennyingi ennyo kufuna abantu bangi ne twabagamba nti ffe tusinga okugoberera amateeka wano mu Uganda tosobola kuteekateeka kivulu nga kyepukulu nga nkuuka nga poliisi totuukiriza byeyagala ne tubagamba abatakisi mwabawa abantu 9 babeera mu 14 ne mubasala 50% ne basi ne mbasala 50% ne tubagamba naffe tusobola okutusala busaabala gena abantu emitwalo 3 ne mugamba mujje omutwalo gumu n'ekitundu poliisi erina obusobozi erina bwoko through buli ayitawo kabakabala beggwera ogumu ekitundu nga twesipesinze tulina masiki tunaabye eddagala lya corona ne mustopinga omulimu gwaffe ne gukola ki ne gugenda mu maaso naye essaawa zino kyemukoze kyefaananyiriza ng'okugamba nti nkuwadde amazzi gaago sena naye gatwalire mu kisero ddala omutuufu kituufu omuntu oba tomuwadde abantu 2 ekyo tekiriiyo nze ndowooza badde banyumyamu bunyumya olw'ensonga nti ekyomunayigeria ono yazze kyabalabisizza nnyo abantu babadde eri nga 10 lulamba ne 10 lulamba netwogera nnyo ne bagenda okulaba nga nendooze bateekeddwa okubaako kye boogera nga badde si kituufu nze noŋŋamba tunyiize na bunyiizi nnyo ngaffe abatesitesi b'ebivulu balinga abakudaalira mu nnaku yaffe omuntu enjala emulumidde emyezi 9 mu kifo ky'okumuwa ate emmere ate omukudaalira bukudaalizi ddala abantu 2 abantu 1,200 ze millions 2
enkuuka ebeeramu abantu 3,000 oba 4. Gamba nti tutadde endongo mujje 50% y'abantu ababeeramu. Ojja kulaba nga buli muntu ayambadde mask, twabagamba n'omwenge tusobola okugujjamu kuba bimuga nti omutamiivu batamiira batakyamanyi nti korona gyali. Ebyo byonna netubikkiriza, naye bino mwayagadde kwogera mu bwogezi mu bufunze ndoza batadde birthday party kubatiza kw'abaana. Nze bendowooza naye ng'endongo tebagitadde kubanga fe abadongo ba promota tuli basuubuzi wooteeka millions 10 oba yagalawo 11. Kyenjala okugamba buli kyo ekintu wano Uganda wosanga buli kimu kyotasobola kusanga balala kubanga UNCC kitongole kya gavumenti ekitongole ne Ministry of Health nayo kitongole kya gavumenti. Kakati naffe kyombuuza nange kyeneebuuza kati ani mutuufu ani mukyamu naye nga mu butuufu bwagamu busaazi tebakyawudde nti birthday party kubanga nabo bekinyini bakimanyi nti promota kuteekateeka ekivula bayagala magoba bayagala numbers. Kyovola nga tulangira ku TV zonna eno ne TV numbers zikole ki zisobole okuwera tufune amagoba naye abantu 1,200 ziba millions 2 ku mutwalo ekivula ekisookerwako bijiba mitwalo 2 ziba millions 4. Kale kituufu batadde ki? Awo nno nze ngamba nti baali badde batuleka ne tugumira ennaku yaffe ne tugumira amabanja gaffe ge tulimu ne tuyiya tutya bwe tugenda okugavaamu emyezi 9 kati tukibala nti omwaka mulamba guwedde kubanga kalinga fe ababa n'ebivulu ebinene ng'enkuuka n'ebivulu bya zi radio ne TV byonna tebiriiyo. Omwaka gutusaze twakkiriza balemeka ate kudda okutusaagirako tebivulu tubitadde kakati tujaganye abantu 2 yabafa abantu 2 mu Uganda tebakyakola embeera mbi okwali badde okubafunamu ssente buli muntu kiba kitegeeza olina omusaba millions nga 4 oba 3 okusobola okufuna amagoba. Mu bufunze babadde boogera mu bwogezi basaaga mu busaazi. Ffe betubanga bebabanga baddala bata omulimu gwaffe mu mutima omulungi nga temuliimu bya bufuzi. President Museveni alina okwongerayo lockdown, alina okwongerayo curfew, at least neva ku ssaawa 3 netuuka ku ssaawa 6. Awo abantu tusobola okugamba nti tusobola okugeza abantu badigida kiro tusobola kugamba muntu akeera ku makya okuyiiya wano e Kampala omuntu baba takoze talya olyoka omugambe nti bannange tugende mu lubiri oba tugende Busaabala oba tugende Namboole mu ndongo ssaawa 6 ekyo tekisobola okujja nga agenda kulaba mupiira. Onoobudde nakyo kikulu baba nga tebongezaayo curfew okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 omulimu gwaffe guba gukyali muggale. Baba nga tavudde kugamba nti theatre labonita tugeze gendamu abantu 1,000 mujje 5 nga bye yakola ku balala nga bye yakola ku ba taxi n'aba bus, omulimu gwaffe gukyali muggale nefe twasalawo ne tukigumira mpaka Mukama n'atusaasira ne tuddamu ne tukola. Enze mu January nabagambye mu January ngenda Tanzania omutukula awo waliwo ekisaawe nga omutuko nja kubabuulira enteekateeka zange mu maaso awo. Nze sigenda kufa bwavu kwanza omulimu gwange gwando kuteekateeka bivulu engeri gyengwa mu ba artist ndi musajja ayiiya ngenda Tanzania eyo embeera eri clear tujja kugenda nga twambadde masiki ngenda kulangirira n'abayimbi bengenda okubeera nabo okuva ku boda emutukula oba olengera bwe ngenda okukolera ngenda kukolayo mu January nja kubamba buulira naye wano ewaffe nkyesonyiyeewo olw'embeera ya corona n'ebyobufuzi ebikutta akati ensangi zino. Lwaki siva ku TV bigambo sibyogedde